nsaasira abantu abo abajja nga banvuma mu inbox yange. Jangu onvume, recordinga voice note yo mubeeramu nti ekikuleese kunvuma nja kublockinga. Mu inbox yange njagala abantu banfollowinga, naye bw'obeera obadde ovudde gy'ovudde ng'ojja kuvuma nze tojja kunsobola kubanga okutuukako wentuuse tosobola kutuukawo. Wamma gwe unfollowinga agamba nti nno spells zikolera kano kawulirize kajja kubeera akakuyamba. Abantu abo ababafera gye bali naye nze siri omu kwabo. Omulimu gwenkola abagusiima bagusiima, ojja gy'ovudde bakufeza ssente zo jja wange onkaabira ebizibu byonna ne mpuliriza ne nkugumya ne nkukansolinga ne tulwana kyonna kye tulwanye. So ogezangako mukwano ekirime bwe kiba kiremye okitanga. Bwe munnange agamba nti olina omuntu wawaka naye oyagala omuntu oyo mubeere nga mukwatagana naye, funa just akabisi k'enjuki okateeke mu bizigo bye mwesiiga. Bw'okateeka mulaamiriza bino nti gwe omwagalwa wange gundi nze omwagalwa wo gundi, ebizigo bino tubyesigako abantu babiri. Njagala buli w'obeera obeere nga ondowoozaako nga enjuki bw'etambulira ku mubisi n'ebeera nga egunuuna, naye bwe njagala buli w'obeera obeere nga ondowoozaako. Buli obwesiiga ebizigo bino obeere ng'olaba nze gy'otambulira yenna yonna zunga okwewo paka wange nze gw'oba olowoozaako. Oleme kubeera ng'ofunayo omuntu omwala yenna. Ebirowoozo byonna mbibye n'akabisi k'enjuki kano. Zunga yonna gy'ozungidde ng'enjuki bw'ezunga okomewo paka wano. Kojja ntambye Ssemuto antegedde counseling weeri. Ontuukirira mu WhatsApp yange tujja kubeera nga tuwuliziganya. Nkwagala nnyo gwe wenna ali eyo era nkusaba mu buwombeevu obeere ng'ogenda ku YouTube channel yange obeere ng'ate osubscribinga. Mbeere bulungi, mbaagala nnyo.